Atezo enteekateeka ez'okubala abantu ziggiddwako engalo nga minisita omubeezi ow'ebyensimbi Amos Lugoloobi akakasizza nti enteekateeka zino zigenda kubanga zitandikibwako ekiro ky'olunaku olw'enkya era ng'onaasabye abantu okubeera nga bajjumbira enteekateeka eno. Olwaleero ekitongole kivunaanyizibwa ku nsonga z'ebibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics WBOS kikakasizza nga eddimu ery'okubala abantu baligenda okuggyibwako akawoowo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno ogwokutaano. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi bino abitegeezezza bannamawulire wano mu kibuga Kampala ng'asinziira ku kitebe ekikulu ky'ekitongole kino ng'ali wamu n'akulira ekitongole kino. Lugoloobi agambye nti bagenda kutandika olunaku olw'enkya mu kiro era ng'ebibuuzo bigenda okubuuzibwa bigenda okwanukulwa bannannyini maka omuli abasajja wamu n'abakyala. Era kitwagala nti omukulu mu maka kubanga tujja eri maka tetugenda kutandika kuyiga bantu ku street naye ababuuza ebibuuzo bino bagenda kubanga bajja mu maka era bwe bajja mu maka ago bagenda kusinkana akulira amaka ago yagenda okwanukula ebibuuzo byonna. Omukulu w'amaka ago ebiseera ebisinga atera kubeera mwami naye n'amaka mangi kaakati gakulemberwa abakyala n'abakyala baddembe okwanukula ebibuuzo ebyo oba abantu abalina obusobozi okwogera ku lw'amaka ago. Asabye bannayuganda ekiro ekyenkya basule awaka ku lunaku olwokutaano ku makya lubasangewo bakeere mu nteekateeka ey'okubalibwa. Friday public holiday, Saturday nga bulijjo ebeera holiday nayo ne Sunday ebeera holiday. N'olwekyo tulina ennaku ezo 3 nnambirira abantu nga bali mu holiday yaabwe babeerewo balindirire abantu baffe abagenda okujja mu maka gaabwe okubabala n'okwanukula ebibuuzo ebirala byonna. Wano akulira ekitongole kino Dr. Chris Mukiza atulaze engeri abakozi baabwe abagenda okubala abantu gye bagenda okwambalamu. Agambye nti abantu abaliko obulemu nabo bakoleddwa enteekateeka yaabwe gye bagenda okubanga nate babalibwamu. The districts have already mapped those individuals and the households where they are and have recruited interpreters to move with an numerator to get information from a household head who cannot talk or is deaf. Tulina abalema webati kituyambako okubeera nga tubateekerateekera so tubasaba mujjumbire era enteekateeka eyo bwebangi batuuseeko abantu ababalanga batuuseeko muveeyo mu mayumba abantu mubajjeyo abaana mubajje bemutera okukweka mu mayumba ebiseera ebisinga basobole okubeera nga nabo babalibwa. Ku nsonga eno bo abakulira ekitongole ekigatta abaliko obukosefu ku mibiri gyabwe aba National Union of Disabled Persons of Uganda basabye abaliko obulemu nabo bavunaanyizibwako okwetaba mu kubala abantu bano gavumenti esobola okubateekerateekera. Tubalibwe osanga ne kiyamba gavumenti eno okutupulaningira obulungi ne tubanga tuli abamu kwabo bebagenda okutekola ki okuteekerateekera mu byenfuna mu byobulamu mu byokusoma na byonna. So tukuba omulanga bannaffe abalina obulemu muveeyo tubalibwe tumanyibwe enamba zaffe ziveeyo abazadde abalabirira abantu baffe abalina obulemu era nammwe tubakubira omulanga ku mulundi guno empisa y'okukweka abantu abalina obulemu tugyenenye tubajjeyo babalibwe bamanyike. Mpozi kati obuzibu bugenda okubeera nti betwasomesa oku-identifying abantu abo balemu okikola naye singa bakikola nga bwe twali tubasomeseza ku luno tusuubira nti bajja kugezaako okufuna information ku emiringo mingi egy'obulemu egitaalimu luli tusobole okumanya nti enamba y'abantu abaliko obulemu wakiri ne bwatabeera so definite naye bajja kubeera so close bwe tulowooza. Empiki omubaka wa President Amos Kigozi Sempala asinzidde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ku kitebe kya disitulikiti Empigi n'alabula abeesomye okugootanya enteekateeka y'okubala abantu nti bano balyeka amanye ng'akoze n'owebbwa. Era ofiisi yange netegefu okufuna omuntu afaanana bw'atyo oyo ye tetujja kumuttira ku liiso era ngambye bannabyabufuzi
abatera okwogerera programu za gavumenti ezimu ng'ate bamaze okuziyisa mu paalamenti tebageza ne bayingira mu kino ekyokubala abantu. Bannampigi be tusobodde okwogerako nabo batugambye bwe bati ku ngeri nate gye beetegekeddemu okubala ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno. teba n'omwabuzaabuza mu nsonga y'okubala abantu mujjumbire abantu mubaliwe gende butereevu era boogere olulimi olulungi olulimi oluseeneekerevu kwange n'enteekateeka ya gavumenti mwegenda okuyita. Ewakiso nayo bitambudde bulungi era bagenda okubala abantu basabiddwa okulaba nga bakuuma ebyama. Mu kifo ky'okuwandiika ku mpapula tugenda kukozesa mashini eno okuregisteringa n'okufeedinga data nga tumusindika direct ku UBOS. Ku mulundi guno gwokka tugenda kukola ebintu nga tukozesa tekinologiya. Kitegeeza information yonna tugenda gikwata egenda beera ng'eterekeddwa bulungi. Tubatumye mu bantu tubadde tubasaba abakuuma ebyama bakole omulimu gwe tubatumye okukola n'obugenderevu n'obuvumi bonna. Abakulembeze bakakasizza nti ebikozesebwa bituuse era omulimu guno gwa kutambula bukwakku. Thursday night be at home, Monday you shall be counted. Numerators are there, gotten materials, the tablets are there. They may not have arrived all of them as we talk now, but we are very, very sure. Kakati ebitundu ebirala bikula lw'abantu bazadde naye ffe ekyaffe kikula lw'abasenze. Osanga abasenze nga bangi n'okusinga abantu abazaaliddwa mu kitundu ekyo olw'enkula ya district. Okulaba nti buli muntu abeere mu maka ge ku Lwokuna ekiro kubanga ekiro ekyo kye tugenda okutandikirako okubala abantu. Ate kyamukisa mulungi nnyo mukimanyi bulungi bannayuganda tubadde tumaze emyaka 10 nga Uganda tebala bantu, so tukozesa omukisa guno. Bya Chambade Lawrence Olega Abdiel Mutalimwa Kizito Vincent Kiyenji Amon Solti TV Omonyo.